Yes, mukasi akantwekede kyatwese olwaleero obona gamba sifura ba video juice fractions zinga bulijjo kano ko tukatandikiddewo era nga mukasi akamu kutandika waliwo omukyago twatandika naye yakwati kubona janga asema naye nga kiraga nti ali kubwanga obuteekanika yabasaba munasonyiwa bannange najjanga abayitamu mwegendereze munsonyiwe kiri yakwati kubona jerudda waliwo ekifo kyeyatuukiramu mwalimu namungi w'omuntu bali bakutte ebipande ebyali bisira bya campaign yayita buteefu kyabasisikano omukyala yali erudda n'abakubya amugamba ebitonotono ono yabagamba ngenda basima omuntu wamwe Hannah Higgins nga bagamba Julius Sowers yakulembedde abazannya akawungezi k'olwaleero mukazi watu yakwate kubona ayita opaka erudda katuuti yali yesimbye okuwa congress tulekedde ka political drama yajje bali asobole okwogeramu eri abawagizi nga bagamba the makeover kikasitema ketwolekedde yatunula balinda kimu kumanya obululu nga bwe bugenda otambula yabagamba mwebale bannange mwebale okusya kuwagizi bambe mumpadde obw'enjawulo lwansonga gwasinga ekyennaku ekiriwo okusya ku mawulire geefunye banaye ebivuddeyo si birungi batukubya akalulu kw'embuli ebigambo bye nandiyagadde okukozesa okwagala okusima kwange amazima gali tebimala okusya ku maanyi ge mutaddemu naddala seya wange ate era nga ye campaigning manager wange ayitibwa Colin Pickling omusimba obugalo mukukkiriza kwange ffenna ababadde bagenda maaso n'okuvuganya mu kifo kino nkiwa tubadde twagala kukola ku lwa bulungi bwa ggwanga kutaasa bizibu abantu bye bafeesinga era kyekibadde ekigendererwa ky'okuvuganya mu kampeyini zino nandiyagadde okukulisa gwe mbadde nvuganya naye Mr. Wade Bradbury mwebale nnyo bwamaliriza okwogera n'akwata ekkubo n'avaayo kwe kujja ng'asembera manyi kwegamba katonda ba abazungu yabakola mu ngeri ya njawulo bw'oba omukubya akalulu asiima tebalinga bano beewaffe bamukuba akalulu n'ayogererawo bannaye embwa etubbye sawa yakwecyanga wokotuwaka n'ebisigadde keri yajja erudda basobole okugezaako okwekkaanya ebinaayogerwa ku tv nga bagamba munnaki abamukubya akalulu kali nekyewunyisa eyali amukubya akalulu mu kaseera ako musajja yali akola ku tv ng'aweereza mbeera ya budde bagenda maaso n'okubuuza abantu engeri gye balonzeemu nze namulonze lwa nsonga oli omutumaafu aweereza embeera y'obudde yabadde mugwagwa nga sisobola muwa akalulu kange kati ekyewunyisa tiwali ayogera ku ngeri nakyala buli omu ayogera bya kisiru mukazi waffe awulira ng'afa katonda wattu waliwo eyatuuka kiseera n'agamba nti ekizibu ekiri ku mukyalo yeefula nnyo najjaka yeefula nnyo omugezi yeewuunya n'okwewuunya Wade Bradbury n'atera okugenda maaso n'okwa victory speech yetu girabye golooza waliwo ekiyinza okwonoona embeera okusiranga bweri ono ye Rodi ayitibwa Wade Bradbury yali awa victory speech yagamba nti banaye mwebale kubanga mulonda omuntu wa bulijjo gye muli kansooke nkikole mu ngeri gye mukyagalamu ebyobufuzi byagala nnyo katemba kwegamba olina okubanga oli munnakatemba yamutulira n'awulya obusunga naye akola byakyana kito misibe by'abantu bye baagala abantu tebaagala beefulirako bagezi ku nsi ya Katonda baagala byakigwagwa banaye kati ndowooza ke kasira tukyuse empewo gyeyina kati okufuuyira oba okudda bwe buzibu bwalina oyo omutumbaavu tamanyi wa mpewo gyedda ekisooka nabyaweereza ku tv ebiseera bisinga bubeera butwa agamba abantu musimanyi omusala kugenda kwako enkuba neetojja awoza mbu simanyi muntu w'abantu aba bulijjo ayambadde suuti ya 14 sikiwa nti speech gye wamu ka debate erina kye yayamba bwe simanyi kyoyogerako kati waliwo bali mu ka debate Rodi n'akola statement nga gulama mufu
kyotegeeza omuntu yandiyagadde okunywa munange To improve education. Frankly, bano be bantu betwagala ogezaako okulaga ng'ekyokulabirako tukyuse ebyensomesa yaffe you've been in most of those rooms. We are. Wish I had your problem. ngamba kale singa nalina ebizibu by'olina nga ndi mugezi Seems everyone is a buli omu kirabika yeefudde munnabyabufuzi kati abitegeera Beer vendor. jasize etambuza mwenge ogambye ki I'm just a beer vendor. nze etambuza mwenge Beers, kegs, and such. Pick gamba tambuza kureti ng'ogasseko n'amacupa hand out samples here and there. ne sampo zimanyi ozitambuza wano ne wali I do believe he's trying to communicate. ndowooza ayagala kwogera nange oyo omusiru Back wise. I think bwe weeyisa omugezi the kitchen, it's kati onaagera okukola nga kirabika bagenda kugjamu olutalo Pleased to meet ya. nice. yegwe eriyo titi butereyo Mr. Doolittle is trying to say is that mr dulito kyagamba nti atambuza mwenge I suppose I buli kyonna kirabye nti atambuza mwenge kati kinga kizaawa Take your tunulira bulungi nnyabo gwe yeefuula omugezi last laugh here. omanyi ani aseka ninje Good for the other. lwa nsonga nalonze oli omulala An Irish, but you don't seem like the kind of guy that would. nze tondabikira muntu asobola kera ku makya n'osanyusa muntu No, pick. embeera zo weefuula siriasi weefuula nnyo owakabi come to this. kituuse ne ku kino kanzijaawo tunnyonnyoke But there was more riding on this election than finding someone with whom you could discuss your precious Bruins. wandibadde ogezaako kimanya nti ebintu bya elections gwe biba bikusukako wandibadde ofuna omuntu lwagonyumya naye emboozi ze World. Now we're ranked 33rd. mu biseera biri ebikadde ensi yaffe yali ekulembera mu byobuyigirize wabula katukwata kifo kya 3 mu 3 They're elect weathermen to Congress. mu kifo ky'okulonda omuntu ayinza ofokasinga ku kigenda ozimba eggwanga The tat. mwe mwasazeewo okulonda muntu aweereza mbeera ya budde Maybe we should just wallow in our demise. ndowooza kyekyo tuteekeddwa gezaako kumira mbeera zaffe Poster boy. ekyo lwaki ogenda kubeera ku mbeera eyo ey'okuweereza omwenge So you know the Bruins ain't basketball. babruni kisebo tebali ku saidi ya basketball bali ku hockey Sports teams represent both. ali si wandibadde omanya sports team ezikiikirira ekibuga kyewandyagadde okukiikirira You are. leka kwefuula mugezi How poorly you speak, but how unnecessarily poorly you speak. kwegamba sinyiiga nti oyogera bubi In an effort naye byoyogera okuba nga tebirina makulu broken as anyone's. omuntu nga gwe senga omunyungukamu naawe osobola okwogera ebizimba mukyatu bamulangira I suppose this means we're calling. kamugambye engeri gy'oyogera embi sigifuddeeko wabula byoyogere bye bitazimba He's talking. bye binyiiza senga omunyungukamu oba osanga wandiyogedde ku birina amakulu nga bagamba david walton genda kubeera mu sinema kati mukazi watu yakwata ekuba okudda eka wabula nga kirabika talyoke yaza amaaso eruda kyava alengera ne kaposita ke yakeetika bwetisira akatwala munda mu nnyumba ye ekimuluma kiri ekintu kimu kyokka ideas ze kubanga bazigobye mbu lwakubanga mugezi kyokka nga zandibadde ziyamba eggwanga fokasi ye ebadde ku ya buyigirize amerika sebo mbu yali ekulembera mu kyobuyigirize wabula kati ekwata kifo kya 3 mu 3 kiba kiraga tebakyalina buyigirize ekyo kikulyetinga emisango okubeera emingi mpozi ng'ogasseko n'okubulwa emirimu nga bagamba francis fisher naye agenda kubeera mu sinema Frank, you know me. waye frank wamma njogera bubi onono bamuvumye bimulumye What are you on, Hoopy? oli mulabe Wicked good. oyogera bulungi naawe biveeko ebyo That's what I thought. naye yamugamba ayogera bulungi ko nange kyenabadde ndowooza naye museke simanyi yabijewa bye yaŋŋambye bye yanangidde aweereza kenge nga bagamba michael 11 yakwasaganya ebyenguliko wabula michael n new n'akagattagatta nga bagamba stephen mash yali production designer wa sinema gye twolekedde ne bagamba james yali director of photography wabula christopher morgan n'akafulumya mu butongole ne bagamba brent shields So I think bamu kubateekamu ensimbi your schedule last minute and coming down to our school, webale funa budde kujjako ene waffe ku ssomero staff was tremendously helpful for them. ebintu bye mwatuweereza ebyokusomesa abaana Have an up byali bisuufu nnyo kamala learning disabilities by next week, and the school board is going ono yagamba nti waliwo puroguramu ze twakoze ez'okusomesa abaana balina to call me at the office. embeera ennafu mu by'okuyiga mbadde nyaga mugezeko bisimba school board biri mu kubala nga bagamba CJ Cox naye agenda kubeera mu sinema You're gonna need an extra pilsner over at Clancy's. Got it. tuwadde roodi gy'aweereza akengeke
waliwo abakyala abajja Hey guys, listen up, okay? muwulirize Maki Carmichael's going to the Maki Kamaiko thing removed. And Mary Louise is on. yakutte kugenda mulongoosa Oh, looking for replacements for. kasinoonya muntu ayinza tukiikirira ku ttiimu ya bowling Just gonna let me run around a couple of beauty. omulowooza mukazi wange asobola okuzikiriza okujja obasisikana nga buli kiro Hey, what about you, Ellie? ate gwe tosobole kujja Up and fella like you on the team. ojja kwetaaga omuntu nga gwe ku ttiimu kuona ekizibu ekiriwo nkola kiro Henkels is retiring. Yeah. baatugambye henkozi agenda kulitayalinga Yeah, what's a guy like that make anyways? ye abadde afuna sete mmeka You think just kati waliwo ge boogerako ayitibwa henkozi abadde sales representative waabwe I already know everybody's business. Is why they put you in HR. Hey, look, bano bakola mu human resource can't really talk about it, but kyetugenda obagamba tetwagala mugeeseko kigamba muntu yera wabula ekituufu kiri nti akola sete ekuyanja abadde akola sete ekuyanja sete mudidi bagateezamu emirundi nga 8 okufuna ezize omuntu omu yekka abadde sales representative wa kampuni kegenda okumakya nakyabali wana essimu yajja did you check out the morning news? simanyi walabye amawulire g'okumakya lwaki mbanga alaba ag'okumakya I'm not in a hotel. I'm getting ready for. siri mu hotelo mbadde ngenda maaso nakwetegekera genda ku mulimu Maybe you could look at the link. oba osanga tunuulira linki nagikuweereza A shocking turn of events today as bagamba nti waliwo ekiguddewo ekyekango olunaku lwolwaleero appearance omwami ayitibwa Wade Bradbury ill-timed bwe yakutte ekkubo of the state house. gezaako okulaga nti agenda kuyigira Legislation that will clear up these issues for family. yabagamba ssebo yaleese registration egenda ogezaako kiryalinga app mbeera eri munda eyabali b'enguzi ng'ogasireko n'ebirala The oppressive drizzle. n'akwata bendeweera kyokka embeera y'obudde yabadde ekyankalanye Brighter day. laddu yakubye n'emusekula n'emugjawo The incident was quick and painful. bagamba mu kyatuusewo mu ngeri ya bwangu Exactly. nange kye nayogedde oh my god has expressed his ate yawangudde teyafudde there will be a laddu yamunasudde olunasula tirwakuno not less than 4 months from now. ebyo yejakajaka nasirika tinikamba nnyo Mr. Kaplan laddu yamusekudde is here today. A kakati candidacy for the congressional seat made vacant bagamba nti waliwo ayitibwa Andrew Bridgesworth Bradbury. I look forward yagambye agenda gezaako okwesimbawo ku kino sector to Washington. nandiyagadde ensooka ndeeta ebirowoozo byange bya private sector mbirete mu Washington DC To discuss mounting another. kati ekitulese wano twaga tugezeeko okudisikasinga necessary to address the major concern in all of the polls. ekirungi kiri nti twaga tugezeeko okwogera ku nsonga zonna zonna eziremesa nakyalo okuyitawo We need to work on your posture. twaga tusooke tukole ku nfaananayo I have perfect posture, which is enfaanana yange eri perfect makes you seem unyielding. anti kyekyo ndowooza kikyo lwaki tekola Pilates and Ukrainian folk dance. I plan on getting. bino byonna byogendamu byonna ebyekikungu twaga tubikyuseemu ogende ku bintu kwegamba It says I am stuck in a sort enviiri zo section of Bible. ziraga mbolisisaaka mu solayiti zino ez'abaana ku ssomero Chatty liberal arts hair. But our bigger problem is ekizibu ekiriwo kiri nti Are you suggesting I not be a woman? oli mukazi I don't think we can do it. koona olinga ngamba nti siteekeddwa kubeera mukazi Politics face a double-edged sword, ekizibu ekiriwo nti abakazi mu byobufuzi which is the balina engeri gye babatunuulira ebiseera ebisinga abalaba nga abatasobola direction you could be seen as hysterical or flighty. Another major problem ekizibu ekira ky'olina y'engoye z'oyambala image by putting you in sweater sets. twaga tukukyuse kuteeke mu sweta sex Lost an election by 14 points. olinga ngamba nti naluzinga election by 14 points lwa nyambala yange You're currently ati nyambala tekola nayo tunoonya nsonga za kulemesa ayagala kudda kwesimbawo naye munnange So if I understand you all correctly, mbategeera bulungi nnyo bye mwogedde win an election is by changing how I nti mulinga abangamba nti okuwangula empaka zino eziddako nina kukyusa mu mbeera na buli kimu kyonna kyendimu nti butereevu alina okyusa enviiri embeera ze engoye zayambala into consideration. ekyo kansooke nkitunulemu Be in touch. then tujja kuddamu tuwuliziganye kwegalabira ddala bano bamumanyidde bumanyizi yalaba ali perfect That did not go well. sikiwaati bitambudde bulungi kono si bulungi This is what a frog feels like when its kirabikamu ekikere bwesi bwe kiwulikika nga bakisaze mu laboratory nga bakisomako were valuable. kubanga awuliranga gwe bakyateetadde There's Mr. Doolittle here. waliwo Mr. Dolittle ayagala kwogeramuko naawe ebyo bireke kale kambikwasaganye ono yamugamba asigale mu butuufu okusisa ku ngeri gye bamugambyemu labira ddala tajja bisobola bintu ebyokugenda mu kiyayi musimanya anoonya obululu wuuyo munnankulabye
kakati I'm calling Pickering. omwami ono yakwata ekkubo najja You with something? jula eno institution bagamba nti ba providing ekyandibadde nga skills Stop by. ezikuyamba okuyiga Hey, you remember education skills boy tozijukira nze oli atambuza omwenge was hollering at me about being a poster boy for the mice? Oh, yeah. I'm sorry. nkujjukidde mma Well, in a mood that evening. I don't know, that was a rough night for her. kimanyi ekiro tekyali kisufu erina kyala Not particularly, no. But can I please relax? kati nkuyambeyo kyoba Oh, yeah, when Ah. she was taking off, she said something about, omanyi bwe twali tuwakanaawo nga tuyomba alina ekintu kye yaŋŋamba An educational professional. ati ffe tuli ba educational professionals job. See, guys can be retired. waliwo akalimu Those rep for akalimu kali ku mulimu gwaffe me. I work kyali agenda kulitayalinga fire, and so this would be a big step up. nze ndabira ddala singa afuna akalimu kano ngenda kuba nninnye waggulu The thing is, see, I already ekizibu ekikaliko before, and they turned me down and said that omanyi nali ndowooza nti okwogera kyangu ku saidi yange I could nina ekisula nti enjogera yange ate si bwe balina okwogera mu bizinesi so much if you can talk to folks. kati mbadde njagala lisi bagezeeko okunjigiriza engeri gye boogeramu n'abantu mu bizinesi That. Yeah, I figure the guys doing the hiring, they talk like your friends, so that's probably what nze they'll. nali nsuubira nti bakyali oyogera nabo nga bw'oyogera ne bakyali beeyo mu kiwunya ne wasigadde naye ssebo Yeah. bwe biba bintu byakwogera nga sales representative olina okuba ng'oteekamu amagezi If you could find me some aspirin. ngenda kusaamu nfunye ku aspirin But he'll be back shortly. Hannah, Hannah. do you remember Elliot? ojjukira Elliot Dulito Him on election night? omujjukira ekiro kyaluli bwe mwali muyomba Your best to insult me. kati akomyewo afunye engeri gy'asobola okuddamu okumpisaamu amaaso nateera Well, Ah. to me, I was just trying to give back a little. ku seedi yange mbadde nyiza at least ngezeeko okuba nga nzizaayo ku ki kye nategeera There is often a gap between those who are omanye ebiseera bisinga waliwo gap eri wakati w'abo ababa bayize ng'ogasseko n'abanyoma Question that he might learn some proper ways of expressing. ekimuleese abadde ayagala kuyiga ngeri gy'asobola kwe expressingamu kye kyali eri omuntu This is a consulting firm. eno consulting firm Options, bikwasaganya for education tools curriculums. I don't. bikwatagana ku program za curriculum n'ebisigadde ffe tetuyigiriza abantu ba individual As good as the next guys. Money is not the issue. sente si kyekintu ekikulu Is my time. ekikulu ke kadde I trust you can see yourself out. kiwa osobola ofuluma For stopping by, Mr. Doolittle. weebale kuyitirawo Mr. Dolito munaye munansonyiwa Hey, kale Maybe later we could just go outside and. oba osanga tugende bwe tusooke tunoonye ku mbwa ezibuze Just in the wrong place at the wrong time. jasi yajjidde mu kaseera kakyavu The consultant's tearing me apart. I kept. mbadde ndi mu mbeera y'abali abamanyidde musiba nyina okyusa embeera zange na buli kimu I kyonna must transform myself into somebody okusobola okuwangula empaka gino likable. ez'ebyobufuzi nyina fuka muntu ayagalwa Your behavior in the lobby, I can't. okusinziira ku ngeri gye weeyisizaamu eri omusajja olisobola kuteebereza kirala kyonna You wonder why they're electing the local weatherman. kati n'obeerawo ne weewunya lwaki baba balonda omusajja aweereza embeera y'obudde ku tv Snippy, because nobody is electing the local beer. oba ono omutumbaavu kyaliwo kono teri amulonda oyo Likable wins elections, and even he. bwe kiba nga ddala mu butuufu okwagalwa kye kiwangula empaka z'ebyobufuzi It's the third kibakitegeeza nti asobola okwagalwa danger. yakwogera n'abantu basatu naye buli gwayogera naye avaawo musanyufu We're that easy. I've been hearing all morning about how the okuva ku makya elected in voting for everyday likable people. I obwedda mpulira nga bagenda maaso n'okunyonyola baŋŋamba then your friend El. nti okulondebwa Mike? kisinziira ku ngeri gy'oba oyagalwamu abantu Admittedly, he does make. naye ndabira ddala seyaawo ayinza okulondebwa sokoliddeko And months nze nfunyemu ekirowoozo to somebody completely different, or kiyinza okuntwalira emyezi okufuuka omuntu ow'enjawulo oba si ki know that I am thinking of tusobola okugenda maaso n'okutunuya omuntu ayagalwa abantu kati ng'oyo people, but it is not about getting me elected. kino ekintu kyenjagala kyakutwala ideas zange waggulu mu ndeeyo Really appear. At least. wabula tekyetaagisa ate nze kubeera nga nnondebwa Me to present you with the conduit for my ideas. jasi mbadde njagala kupresentingira conduit kwegamba kyenandiise omuwaatu omwengenda okuyisa idea zange kati yagamba nti bwe baba baganya okunnonda tufune omuntu ayagalwa abantu alondebwe ffe tumwe ideas zaffe zabatwala mu ndeeyo unless nga otya okuwangula mu zaala What kind of a wager? zaala nabakyoyo Jealous that I have the larger office. nkimanyi okwatibwa obujja lwa nsonga nyina yafeesi ennene Petty. leka naawe Although you do have a better parking spot than I do, is that included? naye olina parking spot ensufu kaddayo ogiteekamu yafeesi nga mankuwangudde kale kati basibye amugamba nti nze esobola okufuula gaayo oyo kyetwagala About those broad. tuve ku kyanze okulondebwa tufokasinge nti omuntu singa tufuna omuntu n'akiikirira kyetwagala You can. ne bamulonda ffe ne tumuyisaamu ideas zaffe ze tuziteekayo You think you'd go for it? There's a. olowooza mwetegefu kikolako no waliwo engeri emu yokka ey'okkimanya
kali yagambye nti already oli yayagalwa abantu yasobola ogezaako kikola Good luck to you. ye kamuteeke mu butesi kyetaagisa bamutwaleyo yaba akiika. Oh, yeah. Oh, what can I do for you? Kuyamba ekinnyabo. Another. It seems there's a representative position open in... Waliwo ekifo ky'abakiise ekiri open. Colleen. Nange kye mbadde ngamba Colleen. Kati njagala olabe ettabu. Well... Bombi banyumya ku bintu bya njawulo. Oli anyumya ku kifo ky'obwa Congress, ono anyumya ku kifo ky'obwa sales representative ku kampuni ye. Anybody, you know what I mean? Naye nga teri yayogeredde munne, teri yagambye munne. Basic tenet in his... Nawoza kimu, nange kye mbadde kyekibadde kindeese, mbadde njagala nsome nsobole okuyitamu ngende mu kifo ekyo. Ate ekifo kino kijja kuba kirungi singa tukuyigiriza ne tukusomesa rere. Insist on paying for lessons. Naye njagala nsasule. We could work something out. That is awesome. Ekyo kye kisinga. The best darn sales rep the Boston. Ngenda kubeera best representative wa Boston Colonel Beverage Company. Katono lwakimanya. Quite convinced that you... Nti ono ekimulese kirala nnyo. Kati teyamulabula. Ndize ekifo kyekutwako kya byabufuzi. Work tomorrow promptly at 9. Enkya tutandika ssaawa 3. 45. 245 nze ngenda kubeera mu yafeesi yammwe. Kali nga bakkiriza. Wabula nakyala kisegete tye musaato ekibadde kimulese kirala. Naye ate tamugambye nti kyenkutwalamu kirala. Yasirika busirisi. Agambye 245 agenda kubeera ku yafeesi yaabwe. Essaawa ezo agenda kuba atuuse. Nakye yakwasi kuba najja erudda. He seems to have passed the background check. No. Bagenda omukeberako nga musaatu sigamba nti oba yali amenye ku mateeka oba ki. Kitchen over in Charlestown once a month. So he's pretty... Ate nga amanyi n'okukola bukyalitizi buno obwa Ideal candidate. obwa layisi. An ideal candidate for your idea. Ono candidate musufu, kono candidate musufu. Lw'ebirowoozo byo byeyagala omuyisaamu. To Washington, so if I can't get elected, then why not find... Nina ideas zange zinjagala tutwala mu Washington. Bwe baati basobodde kunnonda, lwaki tetufuna omuntu asobola okulondebwa ffe ne tuzimuyisaamu. Y'ensonga yange nti kale. Nono teyamukayanya. Well, good morning, Mr. Doolittle. Amakya amalungi ono alabika yasula na ku mulyango. Our first order of business... Tugenda osooka okukola olunaku lw'olwaleero. All right, then. Tugenda sooka kulongoosa. Kerina kyala muzibu nnyo Hannah Higgins. Ne sseeyaawe Colleen Pickering tamugambye nti ono ye ekirowoozo ekifo kyalowoozaako kirala nnyo ku kyaffe. Ye kwegamba agenda bugenzi ku idea ye. Omuntu aya mu saaluuni. Bamuyisa paka erudda mu saaluuni alina okukolebwako. Daba nno bw'atunula. Saaluuni ya bbeeyi tagiyingirangamu bukyanga abawe yeemweraka. And what might we be doing? Kati tugenda kuba tukola ki olwaleero kwono. Kofiira gy'oba osooka okwokya. Gwe toyokya nkofiira yange naawe. Teri ayinza kwagala nkofiira nnabe eyo bwetyo naawe. Godspeed. Katukusabire. Wuuyo. Yenna wuwo. Ono naye yafuwa kawa. Kwegamba yafuwa kawa aleeta ettiimu kimususseeko. Eta ttiimu y'abantu nga 6. Kola ku muntu omu yekka. Tabitegeera bamutigatiga. Kali agenda omumaliriza omutunuulyanga. He's ready. Muntu wamwe awedde. Oba afaanana atya. Bagenda omukyusa nga tawombooko. Oh. Kifo asalira. Too short in the back. Well, I like... Ono yatula nabuyanga n'ebiga bimuweddeko. Girls back there. I wanted a clean look. My goodness. Katonda wattu. I do believe he looks better than we ever hoped. Mu butuufu anyira n'okusinga ki kye twali tusuubira. Outfit first, but it's actually been my pleasure. It is so rare to see you speechless. Sitera kulaba nga bikuweddeko naye olwaliro bikuweddeko. Be ridiculous. Ate tebimpeddeko. Was just simbadde ndowooza. Change his wardrobe? Tugenda mukyusizaawo engoye. Naye nga amazima bikaweddeko. Neyagamba kale ne boonekaza naye ntekulaba bikuweddeko. Bajja. So, how does your new haircut? Kati enviri ziri zitya. Maani, ensingo yange eringa katofaali ka mwana muto sibitegeera. Tugenda wano. Yeah. Nze muntwale mu Kariti Gamesi munguze essuuti. Mwe mulowooza ezo sente ziina. Don't worry about it. We'll front you. Gwe tofaayo. Tugenda kuteekamu. That we will get you this job. Tukiwa bw'onooba ofunye omulimu guno ojja tusasula. Nze nnyingire mundayi. Muyingiza munda muguza masuuti.
musatu ngajja abasooka bamupima katonda wattu namupima naye muzibuzibu. I was thinking something simple. mbadde njaga tufune ekintu ekiri simple kwe katugeze ng'eno ettaayi si oba mumaze naye nga buli ke bamwongerako toyinza kikkiriza nti weeryemanga mu kiwuunya. Singa mbadde mu myaka gy'abavubuka nandigambye katonda wattu. Is the exact generation we are trying to rescue from such phrases? Kati gwe mugigi gwe twagala utaasa ebigambo ng'ebyo bikatonda wattu kiwedde kijja kugwa. Nakyala alina ekirowoozo ke gayagala kyusiza ddala lulimi. Abavubuka balina ennaku zino akagambogambo ge boogera agatajja mu lulimi lwa Luzungu. Stop slouching. Kyekibutta. Nothing ruins a good suit like bad. Teri kintu kyonoona suuti nsufu nga ttandika gyemuliramu. Kati obuzibu obuliwo bwa lulimi. I parked the car and... Naparkinze emmotoka. No, I parked the car. Emmotoka oba oyogera nti naparkinze emmotoka yogera nti naparkinze emmotoka toyogera nti naparkinze emmotoka kwegamba ekigambo kikyogere kiwulikike. You can hear the difference. Ebigambo birimu R tekamu R. Park. Perhaps you should try wonky this time. Again. Parked. I parked in the car. Part of the yard. In the yard. Good. Awo si wabi naye. Get you to stop sounding like tobeeranga bana banyaguluzi b'oku mazzi. While gargling. Kigamba teweegoga kigambo yogera. Hey. Okay. Well, Elliot, too little, is it? Elliot, too little. Ogyebala ogamba kisitole ki. Nedda baaba si bwe batyo bwe babuuza ba gentleman. Whomever you're shaking hands. Oseekera ebiseera bisinga tomala gatomera muntu gogenda kwata mu ngalo. Ate ekirala. Rule may have changed. Etteeka erikyusemu liri nti bw'oba osikanye omukyamu leka akuwa omukono then oyoka ogukwatemu. She's not a bicycle pump. Ate tomunyeenya nnyo kwegamba si bomba ya pikipiki. I didn't know there's so much to a simple hand. Abadde simanyi nti n'ebyokwata mu ngalo birimu obujogoli. Quick quail crossing. Bamuyigiriza kwegamba embeera z'abasajja ba gentleman. Quietly called out quid pro. Bamuyigiriza Luzungu. Well done. Omuntu oyinza okwerawo nga gwomanyi omanyi Oluzungu naye muganda wange bw'otula n'omuntu amanyi Oluzungu ayinza okusala ensobi nga 10. Kati bulijjo ayogera naye nga tayogera Luzungu kwegamba grama nga mufu nakyala kyagezaako omutereeza. Pro quo, is that a thing? Kati quid pro quo kitegeeza ki? It's a Latin expression for give and take. Kigambo ky'Abalatini kiba kitegeeza give and take. For another. Okay. Now, mind the vowels. Kati njagala omining vowels. You can't expect me to be perfect yet. Tosuubira nti ngenda kubeera perfect ebbanga terinaaba kubeera ddene ebbanga likyali ttono. Okay, I know you're not guys. I mean, you... Kimanyi kale temuli baggayizi. Onoosonyiwa okuyita baggayi mu baggayi. Well, no, you are, but you're a lady. I mean... Oli mukyala kale siganyi. Ekyo kirinamu obuzibu. What is that word? Kigambo kyekyo kwegamba okirinamu obuzibu okuyita omukyala. Nedda. It's a lot better. Kati amadde ageeseraga mwe baggayi namugamba baggayi tekiriyo naawe. Kyabatula wansi amunnyonnyole. Says yes. Kati wano kigambo okusisa ku dictionary eriwo empya. Acceptable slang. Nti guys kigambo ekikozesebwa mu bavubuka oba mu ngeri eya bulijjo. Specific individual. Kisobola ogezaako okwogera oba ogambye mukyalo oba ogambye musajja. Slang is the purview of the Twitter set. And kyolina ogezaako okumanya ekigambo kyonna ekigambibwa okubeera kisiranga kikozesebwa eyo mu bituuta. Ate waliwo ensonga lwaki ekigambo tuta kitandika ne tweet. Speak like you. I mean, not everyone involved. Si buli omu mu Boston ayogeranga gwe. My dismay. You should say something right. Ali siyogerako ku bigambo ebikozesebwa abantu aba bulijjo. Did you put it? Okikozesa otya kandabe? You are a practitioner of the art. Oli practitioner wa art of language. I mean, if that's true. Kati bwe kiba kituufu. Yogera nga nti bwenjogera yogerako ku bintu by'ekiyayi kino kijja kuggwa tujja tandikira awo kabonge k'ebigambo ng'ebyo biteeke mu mboozi. Yeah. Unless you can't. Unless nga tomanyi we babikozesa abantu. You know, if you'd quit being such a child. Naye singa olekera ogenda maaso n'okwefuula omwana omuto. Down round so. Nkakasa kino kijja kuba kyawedde dda nja kuyigiriza teri ajja na kumanya nti ova eri mmanga. Awesome. Kwega agezezaako omulaga nti asobola obyogera. Killer awesome. Kiringa muntu gamba wicked good tekiriyo wicked good tekikola sense naye ng'ate abantu bakikozesa bulijjo. Practitioner of the art of language. Onkakasiza mbu gwe oli practitioner wa art of the language. Amugambye nsobola obikozesa naye ebigambo ebyo si birungi. Biba bimenyamenya olulimi lwaffe biba birukyusa ne birujja ku mulamwa. Is that the same lucky pen that I used to sign my? Yajjayo pen.
mupeni eyo mukisa Friendly way. eyo si ya peni gye wapogezako signing campaigning documents zange n'ensiraana Vicious side of your name. weyagatwala yafeesi yange ng'otaddemu obujogoli I was. ebitiraani byo But Elliot is showing some. mu kusooka gwe nali nkubuusabuusaamu naye Certainly can. ono yeekakasa agenda kuyitawo You think he's ready for a short speech? oli mwetegefu okuwaka olowooza ali mwetegefu okuwaka speech A proper copy. akyalina kyalwana nakyo a proper copy pop Please. Great work. muli musufu gw'okola si wa bintu jagenda Why are we going here first? kakati This is where you have to file all your paperwork. No, I'm pretty sure we just dropped. yabagamba eno gye tulaganda banga state building tugenda kiko tugenda twalayo mpapula zo Bridge company. nabagamba empapula za beverage company tezigenda kubeera eno Listen to lessons. Gonna be kirina kyalwakimanya Colony Beverage Company. nabadde ndowooza muntegeka kubeera representative wa beverage company Preparing you as a candidate for the House of Representatives. tukutegeka obeere representative wa house of the congress yasooka n'asirikirira Congress? mwagala kutwamba congress Science? muli balalu Is all simply just a misunderstanding. yes wabaddewo obutategeeragana Are you serious? Are you kidding? omuntu ayagala kukola mu Coca-Cola kyokka temugamba musimanyi agenda kubeera MP mwemulaba bikwatagana Straight up crazy. kuno kasiya mwere buli balalu baddange It's where everyone is completely insane. nze kaŋŋende ewali alabidde ddala nga tebikwatagana ye ayagala genda kukola mu Coca-Cola kyokka bamugamba obedda tukutegekera fuuka MP Far, he would just go along with it. But you didn't tell him. nze nabadde ndowooza bw'anaatukaana ajja kwata kyasobola kyekuba My own way. Your own way? namugamba mu ngeri yange Steamroller, you just decide a course of kwegamba gw'osaawo busazi kikolwa kyoyagala n'olowooza nti kigenda ttambula action, then why wouldn't everyone? ekintu bwe kiba kirungi si alwaki buli omu aba akigaana This time you have really. ku mulundi guno osusse bw'olina okukomazi ekubuulidde omusajja si obwedde amutegeka muleeta mu bwa congress muzaatu ye alowooza ngenda kubeera wa tabu gye batunda sukaali gye batunda ebyokunywa ngenda kubeera wa bulabe yadduka misinde kwe kujja Boston Colony Beverage Company naye ng'ate bw'abeera nga bamutegekedde eki ate abeera wa bulabe nnyo kamala kuba kati essa lyaliko muganda wange yatuuka mu human resource office ono abadde tamutegedde namutegera why wategedde ayimiridde wano maaso gaffe ono Elliot Doolittle yenze You clean up good, son. kweŋŋonyiridde I will say so. nange bwe nandigambye But why you dress like that? lwaki oyambadde suuti wafiiriddwa No, man. nedda maama sebo n'olulimi lwakyuse nedda maama sinafiirwa Job is distribution rep. njagala fuuka distribution rep I plan on being the best rep this company ever. ngenda fuuka representative kameno gye yali Awful. era asobola okukikola Good. Really good. Too bad though. Mr. Walker ekyennaku put the job to his nephew. boosi waffe omulimu yaguwadde nephew we Did. yaguwadde Between us, the nephew, let's just say he's real lucky his uncle. tugambe nti nephew I've- wa mukisa okuba nga kojja wennyini kampuni naye nga amagezi talina What can you do? What are you gonna do? I'm sorry. kati ekyambala enviri ku mutwe musaatu gy'abadde azze okufuna akalimu kabadde yeetegekera ebbanga lino lyonna Thank you very much. boosi yakagabidde You guys have a good day. Sorry, honey. yakagabidde nephew we Honey. Breaks my heart. bambi kinnuma mu mutima kono gwenno katono musaatu bambi yafunye n'essuuti oba yagijjeewa And we haven't seen hide nor hair of Elliot Doolittle. It seems we have two courses of action. kati ekisigalidde tulina ebikolwa bya mirundi ebiri kye tugenda otomera Given up on anything. Or we can resort to more drastic measures, and you could apologize. tusobola okugezaako okwesonyiwa ensonga eno basiki gwe kwetonda Hannah, ana I'm sorry. onoosonyiwa Apologize to me, sigamba nti weetondera enze to Mr. Doolittle. kugamba kwate kuba ogende weetondera Mr. Doolittle genda weetondera omusajja bambi motoka yajja mugambye genda weetondera omusajja okusya ku kyewamukozi wamutomeza embira gye yabadde tasuubira bambi kwe kuyitawo yajja asembera mpolampola tuuka erudda n'asooka yeetereza
oli seba akya practicing luzungu kuya naye mutuufu yatuka ekiseera n'awulira nga olulimi lumunyumidde. You were practicing. Obadde opracticing luzungu nedda sibibaddeeko. You know, proper manners would dictate. Mu mpisa ennungi alisi oba oŋŋamba nti yingira gw'omanyi oba oyingira oba toyingira gw'omanyi nze kulese kasiya. Yaze mwetondera alisi asobole okumuzza ku nsonga yawe. Cute kids. Olina n'abaana. I didn't realize you were. Nabadde simanyi nti oli mufumbo. One of a number of things. Byebimu ku bibuuzo by'otambuuza ng'otegeka ebintu byo. I deserve that. Ndowooza oba osanga nkigwana ekyokunkambuwalira. I'm not married. Nze siri mufumbo. My sister Bonnie Abo baana ba mwannyinaze ayitibwa Bonnie. died in a construction accident a few years. Baawe yafa mu construction accident emyaka emitono egiyise emabega. I'm sorry to hear that. Nga kyannakwate. Did he have life insurance? Yali alina life insurance. Insurance. Life insurance. People around here are lucky. Abantu bawano laba babeera bamukisa okubeera n'omulimu. Then ate omugambe life insurance. And you decided to put me up for it all by yourself. Kati gwe ssebo n'osalawo nteeke ku by'obufuzi ku lulwo wekka. Nga tosoose kunneebuuzaako. No, you're not an idiot. That's Mulinga agamba nti kusaidia mwe mwali mwetaagayo omusiru nganzi. such great things in such a short period of time. Toli musiru. Kubanga ekisinga okwewunyisa olina engeri gye wakutte ebintu mu budde obutono bwe buti. Of phonetics and the way you've adapted your grammar, it's quite Engeri gy'okyusizaamu n'olulimi lwo kibadde kisufu nnyo kamala. taught anyone like you. Nze sisomesangako omuntu alinga gwe. Kati ozze ku Kiina. Si ku Kiina. Kati okola ki wano ki ekikuleese? Amazing potential. When I think of the things that we could have Nze kyensobola okugamba kiri kimu kyokka ndabira ddala nti olina obusobozi. treating you on. Bwe ndowooza ku bintu bye tubadde tusobola okugezaako otuukiriza nti naawe. But Fine. maybe some of this is your fault. Oba osanga naawe ensobi yo. It infuriates me to see how low you have. Kiyinza okuba nga gwe weetwalira wansi. Carrying kegs and fixing pipes is all fine and good, but Okwetikka emikebe gy'omwenge ng'ogasseko n'okulongoosa kazambi n'ebisigadde kirabika kirungi naye perhaps you are an idiot. saagala weetwalire ku ssa lyakubanga tosobola kumalako oba osanga oli musiru. Alinga omugambye ssebo osobola okubeera emupi golooza ab'emupi balyaki bali emmere y'emu naawe gy'olya osobola okubeera kuwa kongulesi asooka abirowoozaamu omwa akafaananyi omusajja abadde akuba sipanda wa kiseka ne bajja bamuliramu nga kadiiru ssebo kakubeera emupi yinza okundabira embaka asooka n'abirowoozaamu naye nga amazima gali tebalina bye bakola eyo bikulu batula butuuzi nakusumagira. Pleasure to see you. It's very nice to see you too. Kibadde kirungi okusisikana yasalawo akwate kubayitireyo These past few days. nakyala abadde yeerabidde ne sikaafu ye. I trust everything is well. Kino kyo baabi tekimulinaako ttabu bajja Puck right in the face, lose a tooth, I they don't still stop believe the it. puck. I mean, he toughest guy you've ever met. Isn't this cozy? kati ono yamusikana mu yafeesi Elliot What a hat trick is. I really would. abadde ng'agenda maaso n'okunnyumiza ebya hockey. Ask, how's it going at the beverage company? I'm sure that Bigenda bitya ku Beverage Company nkiwa omulimu baakuwa Boss's nephew, you know how it is. manyi munaye nagenda otuukayo nga boosi omulimu agugabidde Oh, so this one wakika. Ekibadde kireese ekikulu kiri nti got that. wakutte kuba okujja ewange weerabidde sikaafu yo yiyo. I was hoping that Hannah's apology. Badde ndowooza oba osanga ku ngeri gye yakwetondedde wakubyemu Apology. yeetonze Interesting. kyewuunyisa. She did say that I was infuriating. And then she said it was my fault. Yayogedde ssebo n'agamba munyiiza nsobi yange Out of the house, she stated that I very well might be, era bwe yadduse mu nnyumba yange n'aŋŋamba musimanyi ndi musiru language better than I do, but olulimi olutegeera okusinga nze naye mu butuufu awo sirabawo kwetonda. Is that true? That Kituufu good fabric. si bwe kyabadde nawe ebimu oyiyiza biyiiyi. Granted, but you were supposed to go. Nabadde ndowooza wakutteko ogenda kumwetondera musajja wattu Dolittle. Of speaking, at the very least, it was implied. Alisi nagezezzaako okwagala okwetonda. You wouldn't even know what that word means if I hadn't been in Yajja n'ayomba naye. your skull for the last 6 weeks. Even so, Elliot, you have come quite out of your way Wama Elliot to return just a scarf. So if nze nkiwa ovudde wala okuza obuza sikaafu. railroading you, Singa onaaba leka njogere would you? wama singa aba akwetondedde osobola okikkiriza. apology. Kisinziira ku neetonda. I say, Hannah, Anda kati there seems to have been a misunderstanding. kirabika wabadde obutategeeragana Correctly, that you had enough information to make a sensible decision and join us. era ng'amazima gali nti
wasobola kufuna information emala Some of the words, kati madde nsaba otwegatteko I'm sorry. mu bigambo by'oyogedde bisiikiriza ekigambo I'm sorry. Perhaps you will let me show you oba osanga objectives and sensible kankulage ensonga zetwogerako this zetwagala okukyusa mu nsi eno program that I chaired for the last 6 kati yakwatikubo n'amuleeta erudda For teachers? No, we take ng'amugamba nti educational program gye yaliko nga chairman ebbanga etoleyise emabega Pauline and I have focused most of our efforts on siri akusomesa basomesa using wabula bafuna abaana We've had a lot of success with pilot programs. waliwo abaana bangi bambi abafuna obuzibu mugenda maaso n'okusoma Students with dyslexia waliwo abaana kwegaba student abalina dyslexia in their conceptual abafuna obuzibu ogezaako kugenda maaso n'okwoshuminga ennamba mu mutwe gwabwe nga bwe zifaanana allows for kati balina kye bayita puroguramu za kusomesa tools eziyigiriza abaana okusomesa kati bano babayigiriza physically mu ngeri bweti bitu bibeera bya practical wano aba ali ku mathematics programs nationwide. bigayo ebiseera bisinga abaana bano kibawo obuzibu okuyiga kati ezo ze program zitwagala tusaasanye mu nsi yonna People lose things. Tell me about it. lwaki wayagala okikola bwoti kuona abantu bafiirwa ebintu We found him in the fridge. nga sista wange yali asudde ebisomozo twabisanga mu fridge kono si ekyo Larger scale. njogera ku bintu ebinene This car, for bigala kati ng'emmotoka eno ng'ogipakinze wano stores stolen all the time. People lose their homes in fire. abantu bafiirwa amaka gaabwe mu muliro Alarming rate. These major things in which we put such ebintu ebinene bye tuteekamu ensimbi zaffe nnyingi I mean, a lot of our neighbors have been foreclosed. naye baffe bangi abafiiriddwa ebintu bwe bityo I guess. My mom passed away when I was 8 and mama wange yafa nnyina emyaka 8 he taught kitange ye yankuza that the one thing in life that could yaŋŋamba ku nsi eno ekintu kimu kyokka mu bulamu ekisa kyotasobola fiirwa kwe kuyigirizibwa make it are so important. We give children something that can never be lost. obuyigiriza ekintu ky'amakulu nnyo era abaana tubawa ekintu kye batasobola kufiirwa To Washington, kyekintu kye nali njagala otwala mu Washington DC you would take to Washington. kyekintu kyensuubira oba osanga osobola okunyambako tukitwaleyo tuze okuyigirizibwa Do you really think I could do this? naye kolooza nsobola okukikola ddala mu butuufu Elected and oza nsobola okulondebwa nenfuukira ddala congressman nze ndowooza osobola But the important thing is that you wabula ekikulu kya byonna naawe kwekkiririzaamu nti osobola I hope you'll consider it. kansube nti ogenda kitunulamu olabe okay. kale Okay. kale You'll consider kale ogenda kirowoozaamu olabe Good. kale nzikiriza tugende nkiike waaw yasembera oba kwate mu ngalo omusima akafumita akamumito k'abagentleman okikinajjamu kabina omuntu tomutsemberera nnyo bintu byakugwa wenda n'ogwa kulinga olinga agwa ku vono kakazi rodi kati ategedde ekintu kyayingiramu butereevu bamaze omuwandiisa empapula zimaze okujjuzibwa kati alina okubibwa ebifaananyi ebigenda ogenda ku posita mutereeza otuviiri mutereeza ekkooti omuyisawo nayambuka waggulu nkamba atereere bitegeere suuti zino zino engeri gye zimusiiwasiiwa muntu nga teyanyira kwambala masuuti amatu gamusiiwa ettayi emunywezezza ekooti awulira ali mu fiitingi kwegamba ebigalo bigire naye amaaso tunuze eno tereera bwoti mwenyamu sekako yes ne bafuna kye banaateeka ku posita local man enters race gagudde ku bakyalibe nogyaweereza kadrik abaana bamusalutinze boyiga oli wakabi abayaaye local man enters race yetaaga congression seat amawulire singa gakuyita lokomani kiba kitegeeza kaweddemu mulekeraawo namu bw'otuuka eyo njagala ogamba abakomissions lwaki tebaafuna muntu atendeka celtics netandika kuwangula mipiira gy'ebbali bannange bano balina ebizibu naye ku nsi yakano teri asinga kuba yalina bizibu bya kisiru nga muntu wawaati yawawoza kibuku kyawe tekuliko nayikondo naye nga tewaliyo oluzzi
You know Mama's pills. Yeah. She's been taking Unayaja namusika namugamba. it seems like Manyi mama nga makerenda gamira. jacking up the cost. Inaku zino gafusse ga bulabi. Abasajja bagongeza omusolo. I think you're right. Bagongeza sente. Kati yalinga mugamba otuukayo ekyo kirwaneko boy. I've reworked the speech for the PAC meeting. Kati speech twagimaze. Here's. Eya PAC meeting. Come see me. There's someone here to see you. Waliwo omuntu azze okulaba. I started to with him myself. Nange mwagala toli tomba mundabiddeko. And Waliwo nno omugenyi abakyalidde. Is Ma? Why? You don't Nze ni maama we temulaba nga tufaanagana ennyinda eyo ssebo you. kibadde kirungi okusiikana. Colleen? Huh? Hey, Nayitibwa Colin. I come down so me and you can have us a talk, you know. Begamba nenjagala nzije twogere musaa ku musajja nje naawe. Offer you something to drink? Kufuniyo ekyokunywa. And I'm have a beer. Balina kabbiya. Tiwali kabbiya. No, I'm afraid we don't. Coffee? Ekyennaku ekiriwo tetulina kabbiya. Make that coffee Irish. Kati mulina kacyayi musobola okukola akaba Irish. Good then. Kiba kitegeeza tewali kye ngenda kunywa tugende twogere. Aya. Maama wa Roodi gy'abadde yonna awulidde mutabani we yeesimbyewo n'amanyako kajja. There was no mention of his. Bwe kaba nga si kajja then bufere. We mutabani we tamulangako mu byabufuzi. I'm Allie O'Malley, Doolittle, McLaren, Dabrowski. Ain't that? Bano baade bamugaye ffe we twali tumufuna ne twamanya nti alina maama n'agabawo amannya. Blonde here. Obiti yamuteeka wansi w'emmeeza Katonda wattu. What's the racket you're running? Kati mwagala kubba ani? Racket? Kubba. No need to play coy with me. Saagala mwefule bagezi. Folks give you money when you run for office. Nti weebiseera ebisinga babawa ssente nga mugenda kwesimbawo. So maybe you should. Oba si kinga omusajja mwamwesimbyeko ate n'abawa ssente muveeyo. Being his ma and all, I figure I'm entitled to power. Kwegamba engeri gyendi maama we nakizudde bunange neetaagako omutemwa. Unelected to Congress. Yes, twagala agende ku bwa Congress. Cons. Then mwagala longo kooni. You get the kick Kwegamba mwagala mumuteekeyo mutandike ng'ofuna akasente omanyi bakiika ne babawa akasente. back money. We believe your son's candidacy. Mutabani wo Actually, tukiwa nti asobola okukiika ayamba abantu. You gotta be kidding me. Musaaga. He's always had more heart than. Mu butuufu nakimanya mutabani wange alina omutima omulungi. Might as well start with your. Kati atandikire kuyamba nze. It might be Njagala kajja. Mubiveeko ebyo mumpe kajja. weapons to start. Mama ayagala kajja. You could consider me a consultant on how to handle my kid. Mukifwale nti kwegamba ninga consultant ku ngeri gyekwata. Mutabani. Baana yona abadde aludde okulaba maama we naye maama wa mumanyi si mwamu. Bw'aba agudde mu kintu kaggwa mbudde. What's up? I get the impression you won't want me showing up at every. Kirabika mwagala nzije ku buli campaign. My biggest question to anybody. Ekibuzo. How they Mu buli campaign abeereko. come zombie apocalypse. And that ain't gonna go over well with Elliot here. Sikiwa nti ajja sobola okwasaganya mutabani we. Tayagala bintu bya zombi. We discovered your Achilles heel? Otya zombies. I mean, Nedda. listen, zombies are unsettling. Zombie? Great, but wait, hold on a sec. Are you gonna Ye lwaki tugenda maaso? Lwaki muwuliriza maama wange? zombies? Maama wange si muntu mulungi. Listen to Mr. Payne. How much cash do we have in the office? Oza ssente meka ze tusobola omuwoya. Seriously, consider. Oli siriasi omuwa ssente. Omukazi agambye agenda kujja ku buli campaign. Enjogera gy'ayogeramu ojulira ajja tuuka ku campaign yawe mule tukijjemu enjawulo. We're prepared to make you a deal. Tuli beetegefu okukolera date. What? No. Nedda! Mmange tomuwa ssente gwe sirisa ekimwatyo. What's the talking here? Abakulu boogera mmagwe jangu twogere. Now that's way too generous. My money, I feel obligated to use it for something useful, like put it on the rent. I just want to go have. Yamugamba ngenda sooka nkuweyo alesi oba 10 omutwalo. Mugamba ogwo omutwalo ngono ne yakule nti kati njagala ompeyozi okunywamu ne bakakyali ba. Peyo at least omu kitundu. Bargain, but you got yourself. Kale siwali buzibu gumu kitundu ngenda gukuwa. Uzaala kujagaana. Oh, back to the makeover. The most highly respected countries in. Kati bakwatikubo ne bajja Roodi alina okuwa speech. Eri abo abagenda oteekamu seta abagenda okubeera emabega we. Oh yeah, okay. That's easy for you to say. Relax. Bakwatikubo ne bajja nga basembera. Uno yamugamba akakkane. Wano just aba agenda kuwa bu speech. And their president. Bannamawulire. Still. Gasseeko ne company eneetegefu omuteekamu ssente. To the speech, just stick to general. Ayitewo bulungi nnyo. And breathe. The first rule is always to just keep breathing.
etteeka erisooka kusa gone from being one of the most highly educated ensi yaffe yava mu kifo ky'okuba nga ffe abasinga okubeera nga tuli bayigirize kati ekwata kifo kya 3 to make education a top. Ekikulu kyange nze bwe naaba nkutte ekkubo gendayo njagala ebintu by'obuyigirize bye manfula ensonga enkulu. That we guarantee that no child in our schools is denied access. Tulina okukakasa nti abaana bonna abali mu masomero teri agaanibwa genda maaso na kuyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka. Mwebalire ddala. Speech yagikulaminze bagimuwadde n'agiteeka mu mutwe kati obuzibu nga bunajja. Nsonyiwaamu ssebo, nsonyiwaamu wangi. Excuse me? Nsonyiwaamu. Thank you so much for joining us today. Webale twegattako mwami gundi olwaleero. What are your thoughts about the current... Ne kati olowooza ki kuba n'abasomesa be basalako bambi ennaku zino? Tetwamutegekedde Q&A, question and answer. Speech ebadde enkulaminge wabula kati ebyokuddamu yettagali. Bamubuuze ki kyolowooza ku basomesa bano be basalaasalako? Be basalaasalako abo. Babasalako. Cuts affect our schools. Kale be basalaasalako. Anayogera ki? You know, an example is my niece. Kangeze ng'omwana wa muganda wange. Yalina omusomesa bami gwe yali ayagala ennyo. Already overcrowded classroom. Omusomesa ne bamusaa ku ssomero kyokka ne bamuteeka mu kirasi yali ejjudde abaana. The ones paying for these cuts are the children. Ebiseera ebisinga bambi abasasulira ensonga eno be baana. Omusomesa bw'omusala ku kibasegeeza omwana agenda kuddamu okubonaabona ofuna omusomesa gw'ayagala. Seba ekintu yafuna engeri gy'akiyiyamu. Kati obuzibu nga bunajja example ne ziwera nnyingi. Yaleeta ne sinema ey'aba Stooges. Asusse ate nno. Well, that's what it's like. Kigabwe kiringa kulaba katuuni tugeze Jungle Book. Jungle Book otekera. So I'm asking you. Terese comedy ate. Gouging our... Ninga kiba afunye engeri gy'adojingamu ekibuuzo. Mujjeeyo. Oh, webale. Mr. Doolittle. Webale Mr. Doolittle. Remember, we are just 5 weeks away. Mujjukire tusigaza wiiki 5. Adjourn. Ninga speech agiwadde bulungi. Era n'ekibuuzo kye babuuza asobodde okiddamu obulungi. Agambye nti abasomesa bwe babasalako ng'omwana ddala mutuufu abadde ayagala oyo omusomesa nga gw'abadde amanyidde kibasegeeza yagenda okubonaabona bambi. And according to our straw polls, he's leading Andrew Bridgeworth by 3-1. Okusinziira ku polls zaffe tukirabye nti Rodi aliidinga. Reference. Mukyajja ono aliidinga. I love the Three Stooges. Three Stooges kaleese nange nkaagala. I think he's on something there. Nze ndowooza just yeetaaga kumunyungulamu birala byonna naye ng'alyoke. Question and answer byokka byetaaga okulongoosaamu naye. Tali bubi. Bange lisikaleyo bw'osanga bajja kufuna engeri gye bakivuga. Your speech, but for your first foray into public speaking, you did really well. Yeah. Kye tubaleetere kuteekekedde kwegamba kye kya Q&A. Kubuuzanga bw'oddamu. Naye ng'ebisigadde byonna bikwasaganyiza bulungi kwogera n'abantu abo obweru bikyabo ekyo kyo kiryoke. Hey, Bon. Kali abali wano waliwo eyajja ono ye sister wayitibwa Bonnie. What about, huh? Ono ye mukyala bulijjo gw'oyogerako. Hannah, allow me to introduce you to my body. Njagala nkwanjulira sister wange ayitibwa Bonnie. Pleasure to meet you. Kibale kirungi okusisikana munnange. It's all mine. Scooch, you want to do Gwe Scooch, mane ngenda kusaba ogenda osooka onkebereye ku mwana wange. Little League badness, man. Amuyise Scooch. Scooch? Akuyise Scooch kwegamba nickname. No, see, it's from when we was kids. Manye erinnya eyo yalifuna tukyali baana bato. Clothes go running down the block. Yateranga okwata ekkubo nakkirya wansi ng'empale erimu ebituli nga bolo ziddukira bweru. Yeah, neighbors was always bringing them back. Baneiba be bateranga okumuzza ebiseera ebisinga. I'll see you in the morning. Wama tujja kulabagana ku makya. I'm gonna scooch you. Oh, it was lovely to meet you. Kibale kirungi okusisikana. Upaku kaki. Come in for coffee. Soko ofune kakyai. I should be on my way. Ngenda. No. You coming in? Nedda, oyingira munda funa kyai. We should have a little chat. Alisi twogeremuko. You parked right here already. Motoka olede wa parkinze dda. Oh no, don't sweat it. Your car will be fine, huh? Toti emotoka tebagenda jibbe genda kubeera fine. Omubbi gwe mmanyi. Gwe! John! Gwe Sabo John! Ono ye mubbi w'amamotoka wa. Okay. Bulijjo agiswama. If not, mind you. Emotoka eno singa tufuluma nga teriwo ngenda kusalako amatu. Ndowooza bulijjo agibaza. Kati ono yamugamba senga tufuluma nga teriwo. Tugenda kusalako amatu.
Make yourself comfortable. Tula wansi. Not there. Akotoka sikayo kajja kukuba ekigo kwembule funa endala. Naita wafuna endala kwa izo tula. Kiri abali wanawulira. Rodi sebo yali bweru ng'azannya n'abato. Abaana ba sister we. Yamwenya. I would have done without my kid brother there. Webale okusisa ku kyokoze muganda wange. Frank died and after. Umanyi oyo singa siye simanyi we nandibadde. Instead of threatening to throw us. Kubanga oluvannyuma lwa Franka nga yakafa banka yali egenda tujjako ennyumba. I got something of a proud streak. Manyize ginamu embeera neewulira ne bwe mba nyina ekizibu siina gwe ŋŋamba. Nfa kisiiri. First thing I know, there was Elliot. Kinaddamu okutegeera nga Elliot ayimiridde awo. Apartment. He'd sold all his. Nga ŋŋamba nti buli kamu konna akake yali akatonze ng'akutte check. Deposit. Ya security deposit. We're not on Easy Street by a long shot, but. Twandibadde kale. Thanks to him. Tuli ku nguudo naye olw'okubanga ye. Either. Tituli ku nguudo. Coffee's ready. Kacaayi kamaze okuggwa. Nyanka kufukiremu. I'll let you doctor it up yourself. I'm always afraid I'll put too much in one or the other. Thank you. Aya. So what's going on with you? Kati ki ekigenda maaso wakati wo ne bulaazo wange gwe. Gets with you and all of a sudden he's talking different. Kubanga okola yakusiikana ennaku zino yakyuka mu lulimi engeri gy'ayogera engeri gy'ayambala n'ebirowoozo by'okubeera ng'afuga yabifuna. Appreciate your directness. Nsiimye okubanga oli direct. Step an issue. Bakazi ebiseera ebisinga bamanyi okweyisaayisaako. Never been my Nze seeyisaako baaba. Let me assure you that in no way did your brother get with me. Tewaliwo muganda wo ngeri gye twagezaako tuuka wala ebintu by'abakazi. Don't get your Eyo togenda wala. for asking. He's a grown man, yeah. Nze kyensobola okugamba musaya mukulu, yes. I've taken advantage. Abakazi bamukozesezza nnyo. He's getting him to do crazy stuff. Era ebiseera ebisinga musaya tunaava mu mbeera. But with Ma. Kutandikira ddala ku maama. Allie? Ye namusiikanye. That means Mama wamwe namusiikanye ye namufunyeemu. he's a piece of work, Ma, huh? Maama si mwangu. She is a piece. Era ddala mbutuufu ye si mwangu. Still haven't answered my question. Kati ekibuuzo kyange tokizzeemu. Know what my intentions are towards your brother? Oyagala kigendera kyange eri muganda wo? Yes. Intend to run him for Congress. Njagala afuke wa Congress kone ekyo nkimanyi. Look, Ekirala. what are your intentions? You know, personal. Njagala personal intentions. Oyagala mutwala kiki? I intend to get your brother elected to Congress. Yes, njagala alondebwe kuwa Congress kyekyo kakyefaako. Honey, every relationship is personal. Bagamba nti buli relationship ebeera personal. Maybe you got the misunderstanding of the situation. Oba osanga embeera gwe ogitegedde obubi. Weeyisaako naye nga kirabika n'omwagala. The makeover Deeply offended. Banaye nyiide. By the way, mu butuufu characterizing. okusinziira ku ngeri gyogezezaako characterizing ekifo kyange mu. Setter? Nosonyiwa okunyiiza. That she's Andrew Bridgeworth. Ono ye Andrew Bridgeworth kati muli ku debate. Alice agezaako kubanga. Don't talk to me, I'm the moderator. Toyogera nange nze ni moderator. Yogera ne bavoters abalonzi be batudde wali eri. Kale. I am kiddemu nateera. you about how you nyiize ku ngeri gyogezezaako characterizing ekifo kyange mu byobufuzi buno. Mistake has been to imply that my... Kale ensobi yange kyembadde njagala ogezaako okugamba. Because frankly, amazima gali nti vague political platitudes, I've yet to hear Mr. Bridge okusinziira ku political platitudes. the matters that we... omwami ono talina kye yayogedde kigenda kuzimba ggwanga oba kigenda kuyamba bantu ba nnaku zino oba abantu abaliwo ennaku zino. I think you're ready. Nze ndowooza oli mwetegefu oba ogenda kwogera bwotyo. Ndi mwetegefu era ddala ndi mwetegefu go ge mazima. No, I was being... No, just siri moderator kati mbadde njogera nga hana nsiimye. Well, thank you. Kale webale kusiima. Bakirabye okusiira ku ngeri kati gyayogera mu kirabika ajja kutoba n'abasajja. Asobola okuexpressinga kikyali. Asobola okulizoninga engeri eri political. N'ebirala byonna. Galulabi. Kati kampuni yaabwe balina eno. Wow, you're really serious about this. Bamanyi okwasikubo ne bajja bazanya bowling. Well, you're referencing, this is what we do. Ati okusinziira ku gwe engeri gy'osobola ogezaako kinyonnyola munaye kyofere kye tukola. Do you know how many feet have been in there? Relax, Cinderella. Genda kwambala zino engatto kono manyi ebigere bimeka ebibadde mu ngatto ezo kono kakkana. So, bazikuba spray. take your shoes. Ati wandibadde ofuna engatto zo. Cameras.
katulekere. Thank you, everyone, for. Banaye mwebale mwenna. I really look forward to hearing your thoughts about what. Kwasi kubo kubanga muzze wano. Nimwetegefu okulya ebirowoozo byammwe naye mu kusooka njaga tusooke tunyumirwe. Nakusosebo yafuka serebu wano yajjanga mbase yabe naye nga teri nnyo biri awo n'olwali nga lunene naye kati olwali lutono nakyakwe kujja leka kulage bw'okakwata n'okulira kisingo kakwata bwoti gira ekiwato tokikalubya nnyo bwenno aya kati twale nti twala yitawo buyisi paka wansi uli bulungi nti butereevu mulengere akaviira kasigadde kagenda nnoko ekabuba bwonna wasigaddewo kabu ako sebo ne kagwa butereevu bamusimulawo obufaananyi ntandika butandisi nno sebo naye bino teyali tabikola naye kati tandisi sebo okunyumirwa Right to me. All right, thanks so much. I really appreciate it. That's the third bunch of okimanyi nti abo bagabi ba mulundi esatu abadde baŋŋamba kino project is supposed to bring in all these new jobs. omanyi eri projekiti bagamba ey'okuzimba oluguudo ey'okuleeta emirimu empya mu kibuga which is owned by Andrew Bridgewater. kampuni egenda okukola enguudo ezo okimanyi ya Bridgewater kibakitegeeza agenda kuleeta abantu betagenda kukozesa ku bantu ba ku kyalo. I thought tonight was very. Ndowoozezaamu bwe ekiro ky'olwayo kibadde kituufu nnyo kamala. And concerns with me to Washington. Era mwebale nnyo kufaayo. For your support. Mwebale nnyo buwagizi bw'omutuwa. Last year you lost a bid for the same kati nnyabo omwaka oguyise emabega baakuwangula mu kifo ky'ekimoyo road kyagenda okugendamu. campaign instead of being a candidate yourself. Each one golowooza kijja kuba kisingako ono singa yagendayo mu kifo kyaggwe. exactly the kind of anti buli omu naye abeera n'ebisima bye. ayinza okuba nga yalina ebisima birungi okusingako nze naye nga ffenna kyetulwanira kiri kimu kyokka. It was already going viral. Kiki oyogera ka vidiyo ka aka bowling lwedde katuuse dda ku intaneti ati olengera katonda wattu. all of my life I've been involved in education. obulamu bwange bwonna mbadde neesibye mu bintu by'okusoma kusomesa. Educational, then as my colleague Elliot. naye olwaleero teri kintu kinsomesezza nga kino ekyoggwa wansi. yewunya okuba ng'asobodde okuwa speech kwegamba ng'eryoke. Latest polling numbers have us out. okusinziira ku polling numbers ziraga nti tukulembeddemukko. I had to take this. Would you give munaasonyiwa kansooke nkwata essimu. But it looks like men over 50 demographic are leading arrows. Yes, they do seem kale his biggest supporters. waliwo gwayogedde naye ku ssimu naye ng'alisibe kasi birungi. yadda to leave for an hour or two? bane ngenda sooka ntambulemu essaawa ng'emu oba bbiri. It's just a family thing. bino jasi bintu bya family munaasonyiwa. bw'ava eyo yakwata bukwasi kubo ng'ajja ludda ku CPS. kumbe oli gwavuganya naye yafunye ekisajja kimutambulirako. yafunye bano ba private investigator bagezeko onoonyereza ebimukwatako ebikyafu. maama badde bamusibye. bwe ssebo bansibye nnyina akajja akange ngenda kabala. nsoboza sigenda kabala ngenda kabalira wano senga tegibaamu oguddeko. ofiisi alengera n'asooka bala n'abala akajjake n'abala akajjake. I don't want to hear about no more altercations. Answe togenda kuddamu kuleeta mitawaana ku restaurant. Eyes. Ain't that what they always say? Ma. Mama. Punched a joke. wasekudde joki. Done the same. Nawe wandikiko omukyala namusibiddeko sente zange embalaasi oba yagivuze agizaawa kati nno yakubye omuvuzi w'embalaasi. lwasonga yamusibiddeko sente ze ebamuwangula. ye yamulumye ng'amukuba ngumi. ate gwe ngenda mpola kuba tuyinza okwatikira wano. Ma, settle down. maama kakkana gwereka munyige. Get your stuff. All right.
manyirani. Hey, see if you can keep her out of here for kakasamba at least this time. Yeah, right. Kuluna aberewe myezi mukaaga naye banaye tukoyo kubanga buli kazi batumula ku police. Kwati kubona amujjayo. Kama ine empaka. Sisi zibamwa yazitwala muzaala. Kumbe kino ekyami kirina ne kamera. Kibiri kodinga byonna. Thinking about voting for Elliot Doolittle? Remember the rules of Kesako Corona, Mammy, I eat Doolittle. Nina Basamu Chesonui. What is he talking about? Elliot Doolittle is not just Elliot Doolittle. Elliot Doolittle maintains an ongoing relationship. By na connection with family, I na connections with many Mateka. Family to Congress. Many Mateka. I'm Andrew Bridgeworth, and I approve this message. Bitiwa and Bridgeworth. Family approving a message. Positively libelous. And second, how is getting arrested in keeping with our agreement? I want my $150. Ekyokumusima. Kikwataganya wapondagano gye twakola obutatusiranja. Njaga sete zange. And all the statements we've made in our ads. These accusations. Banaye okusya kusemeze tukoze mu advertise afezo nandi mamega wazo. Yeah, that too. Are you saying Rodi yagamba bya bulimba. Kigamba nti omwami oyo akuwayiriza. Well, technically, no. Amaziba gayi kale tampayiriza. The crime family part is misleading. It's ridiculous. Ekintu kyagamba mu family yaffe bamenyi b'amateeka ekyo kyo kya bulimba kya bulalu. We might not agree with. Mulimu ebintu family kwe gabye mukola nga abasinga tosobola kukiriziganya nabyo. No. Do I support my mother? Always. Yagamba decision mama wange zakola ebiseera bisinga siziwagira. Naye ate nga mmange ye muwagira. Tosobola kunzija kuwagira mmange. Naye tekisegeeza mu ffenna tuli bamenyi b'amateeka. Amusimba obugalo sebo kyayogezaawo kibadde kyamakulu. absolutely taking the right position in supporting your mother? It's just a no-win situation. Now, kyokoze amazima ganyi ekyokuwagira maama wo kyo kisufu naye tetulina we tuwangulira. Baluwa n'essimu nevuga soko nendeko nkwata eno. Elliot Doolittle. Elliot Doolittle, kuona Elliot Doolittle. Kuliko eddoboozi linga shaakaavu. I have some information that can turn you over. Waliwo information gyesobola okuwa eyinza okukyusa ebyokulonda byammwe. Finley's pub. Njagala okwateko gy'osika ne mu kapabu akamu jangu wekka mu ssaawa ng'emu. Kyekyoka kye yayogedde. I think it's very suspicious how he's playing this on the down low. Down low? Seriously? You're going to say that with a straight... Kyogamba ogenda kukwata ekkubo tugezeko okukkirira ku ekyo. What it is. Nze ngamba kati omuzannyo gufuuse ki kye guli. The election. Abange. Anybody's race at this point. We could use any advantage we... We bituuse kati twetaaga tugezeko okuwangula. Tusobola okukozesa advantage yonna gye tuba tusisikanye. Nze kange ne sisikano nankubidde essimu tulabe. Waliwo amukubidde essimu n'amugamba nti alina information esobola okukyusa ebyokulonda kwabwe. Yajja ku pabu gye bamugambye. Ero sikanira mu road. Hey, Elliot Doolittle. Yeah, I know. Elliot Doolittle kono okumanyi. Posters in the TV. Poster advert zoteka ku TV goloza nyinza obutakumanya. You are? Someone was looking at this on the down low. Kono nze omuntu ayaga kino kitwalira wansi. That's right. Excuse Kodi ni abadde mutuufu. Yagambye ki? Go on. Agenda maaso mbulya ki ekindeesezza wano. Getting a bum rap. Boys? Maybe some boys down at the... Yamugamba nti abamu ku bakyali bange ku session tukiraba nti akasajja akakufunzizza. Naye tulina kye tukuwadde kye twagala oyisemu amaaso olabe. Mugshots and arrest reports. Ezo mugshots ng'ogasseko ne arrest reports. Better known as Jessica Bridgeworth. Kuliko ayitibwa Veronica Maxwell. I can call it... Koona ayitibwa Veronica Maxwell naye ng'amazima gali nti ye Jessica Bridgeworth. From shoplifting arrested. Oyo gwalaba mu bbanga eriyise mabega bamukwata kubba bintu bya mu maduuka supermarket n'ebisigadde. Kyokka ate ye mukazi w'omusajja gw'ovuganya naye. Crime family. Kwegamba si gwe wekka alina kye bayita crime family. Kati waliwo amwadde information n'amugamba nti akasajja eyo bekawoza mbu simanyi maama wo mubbi biki n'ebirala. Ate nako kalina mukazi wako mukazi mubbi. Says this all checks out. Maze okwogera ne private investigator waffe agambye bituufu. The media, do we know who we can... Munnamawulire ki gwe tuyinza obbiwa n'abifulumya amawulire naye nekirabika nga ffe kwega ne tuba nga ffe ababireesi. Are we sure that we... Bane tukakasa mbu twandiyagadde ate okuyita mu mbeera bw'eti. Children who I bet know nothing... Oyo omukazi alina abaana akiwa abaana bate bambi tebalina kye bamanyi ku nsonga zino. Look, or a reason her husband shouldn't hold office? Ate kirabika ebyo ebintu yabikola myaka mikadde emabega teyabigamba n'abaana be. Harris, our opponent, and I thought you didn't want to run a dirty... Nabadde saagala ogezeeko okulwaninga ddate campaign. Playing dirty. This was the same man who lambasted... Omusajja ye yagezezaako kuswaza mu maaso g'abantu ku lwa maama wo. Yeah, but his wife isn't... Nze sikolagana muntu mulyake kuno naye ate mukazi we talina buzibu. And it's wrong what they're saying about my mother. Ono kyavamu ng'abakosezza maama wo kono kikyamu. The exact... Kyengezaako bagamba nti mulimu abantu abateteekeddwa kuyingira mu ntalo y'abyabufuzi. Famire tuzireke.
abagamye omukazi bumuleke No. omukazi watu bambi yali okuza abaana talina kyeyayogedde kyatabu tali mbyabufuzi lwaki tumutankuula olwokubanga twagala okulumya omuntu gwe tuvuganya naye Things are one way. It doesn't mean that we can't strive for something better. olwokubanga oli yaleeta kino tekitegeeza muffe tetusobola kukola kirungi All this information. katuweka information tugikolere eki kubanga munaye nawe tutwala yabagamba bino mbiraba nojasi musule mukasasiro ekyo mwe mukyesonyiwe kasita mukitegedde ne tuleme kikozesa nga advantage omukazi gwe tugenda otusulamu mukazi watu bambi mukazi ayinza oswala anoonya ne wayita nga talabawo kati balina kozesa mumwa kutambula luggi ku luggi sikana muntu ku muntu Bravo. Neno Bridges was the civil serious. There they are. Come here. You have the balls? You promise me? On the investment we're making in our children's future, we're 33rd in the world by small Yekintu kyesibyeko by'emisomo. scholarships, math and science scholarships. Ensonga ya education. Tufiirwa banaye ensi yaffe eggwawo. I like to struggle from paycheck to paycheck. I struggle to make ends meet and to provide for my loved ones, and that is the perspective that I'm going to bring with me to watch. Agamba nti ye abadde takola yafuna check. Wabula abadde atobagezaako kufuna kyakulya atwalira abaagalwa. Kali ensonga yemu gy'ayagala otwala gy'alaga. Kubanga y'olwedde ayiseeko mu mbeera embi. Kyonna kyateesa akimanyi kisobola ogezaako yamba abantu be. Nga wayisa akaseera naku zibadde mu bintu bya campaign. Oh, please tell me that's the last one. Ngamba nti alise ye speech ebadde esembayo butereevu. I think. Nze ndowooza. Yeah. So, Kakati. well, I guess we should say goodnight. Ndowooza kati twesiibule buli omu agenda asule bulungi butereevu. Omu agenda asule bulungi. How do you feel about me? Naye owulira otya ku nze? About you? Kugwe. Yeah. Hey. You know, my chances in the election. Kwegamba chances zange mbyokulondebwa kuno owulira otya ddala ndiruddawa. I have a hard time reading you sometimes. Manyi ebiseera ebisinga nfuna akaseera akazibugezaako tegera kikyolowooza. Oh. Simanyi kikyolowooza tuyitawo ba tetuyitawo. I'm nervous. At this point, I think we've done all we can. Kyaba mbuuza oba atiddemu. Mu kaseera kano osobola okugamba. Stated our bye tukoze byonna ebisinga tubikoze. in the voters' hands at this point. Kati tugera birekera balonzi. There's nothing to be nervous about. Tiwali kutya mu kino. Okay. No, there's no reason to be nervous. Ddala mu butuufu tewali kutya. Gw'otyamu? I am mu butuufu nze ntya sigenda kulimba. Exactly what you... Nange nno bwe nti osobola otegeera ky'oyogera. I'm like 50% kid. Kwegamba ninga 50% kid ayinza okuba nga ate ekiruto ky'entiisa 50% kid asuubira kakandi ka Christmas. Kwegamba ali awo tabitegeera. I know the numbers don't add up, but like this. Kimanyi ennamba zenjogerako tezianimu. Think about ayogedde 50% emirundi esatu n'abeera ng'ali mu 100. United States Congress. 150%. Kwegamba ate 150% teri. Zirina kuba ku 100%. I was nervous during my own campaign. I was so logical. Everything was so clear. Now... bwe yali agenda maaso n'okwekampeiningira nga yenna kyala agamba buli kimu kyonna kyali kyangu buli kimu kyonna kyali logico wabula kati waliwo naye takitegeera awulira atiddemu tamanyi lwaki atidde. I'm sorry. Onoosonyiwa. Not at a loss for words. Sitera nze kubanga bimpeddeko ebigambo. True. Kituufu. Hannah. Hannah. I want you to know how grateful I am. Njagala osimanye nti nsiima. And I hope era kansuubire. happens tomorrow that I don't disappoint you. Binaatuukawo enkya kansuubire mbu siikuyiwa eyo. Whatever happens, I don't... kyonna kyonna kinaaba kituuseewo kyekinaaba kituuseewo sigenda kunenya mugeremu oba endala. Kali abaasembera omunywegera wama yegwe njose nenkulaba gyebaleko muzeeyi abadde agenda kufuna kakiiki ke daba embwa bwe yenyigawo
waliwo kyemani nyaga soke twogere muko. I've got some ideas I would. Manyi n'ebirowoozo nange kennyini abaana tubeereyo nga waliwo ebitunyiga. So anyway, kati mani njagala nkuga lodi awulira afa kiboyo oba kivuddewa kimutomedde mu kashawo abadde agenda ofunya akatyaka ak'ettani kana kyabwe katune katema yasigala asobeddwa kati enkeera waalwo lodi yakwata ikubo najja balina ogenda okulonda olwaliro. Oh, wow, you look great. Nyiridde. There are going to be photographers there. Atugenda sisikanayo bannamawulire. Nakuzo sebo yekolako n'okwekolako. Honey and the kids came with us, you know. Ofaayo singa boningo gasseko n'abaana bajja naffe. It was like a date. Manyi basuse ne alowoozeza nti oba osanga tugenda ku date. That would be so. Leka naawe. Right? Right? Yes. Ya date si kituufu nti kali. Right? Right? Yeah. Yeah. Okay. Kale. Hey, let's go. Boni, bwezingo gasseko n'abato mujje tugende. Hey, slow down. Nabo bagenda kulonda. Those are open all day. Take it easy on it. Just kids. Right. You had my morning, you'd be yelling too. Hi, thank you very much. Buckle up. Yeah, you know. Munyweze emisipi tugende munyweze emisipi bannange. Yes, Arlen. 18. Where's my button? Motoka bwetu n'esimbula. Laba nno omubbi waazo. Morning as this. Motoka eyo baagimugobako. Already, there are reports of heavy voter turnout in this hot. Olwedde akalulu katandise dde okutambula. Elliot Doolittle and. Naye nga bagamba nti abalonzi ssebo olwaliro baze bangi. Over here. Oh, okay. Bwe nkwatira wano n'ekyaliwe. I have worked with him for the last 8 years. Nkoze naye emyaka 8 giyise emabega. Amazima ga Katonda tabbangako wadde n'eccupa enkalu etali ya mwenge. Shows a significant blue collar. Kiraga. Elliot Doolittle. Elliot Doolittle candidate has yandibanga akulembedde alina obululu 10,000 ono akyalina obululu 13,000. 13,000 oli 10,000 mu lusanvu. Not like a son. No. It's not one of us. We're not old enough to have sons that age. More like a kid brother. Oh, I like that. That's good. Akalulu ssebo kafuuse akalulu. One time, I seen him juggle 3 kegs. Nze namulabako. Okay, they were mini kegs and they... Ng'alina bukeeke busatu bwakanyuga mu bbanga. Kati omanyi ebiseera ebisinga mulimu abayinza okuba bajjalibwe nga baagala kuwa n'oyitewo. Washington. Kati n'alukusula mu busozi. wider sampling of exit polls comes in. Oli bye yayogera. Seems to be taking the lead over Elliot. Kyaliwa ng'ate tebamukulembera. 10 lulamba lwe bamukulembedde. Omusajja ali mu mutwalo oli ali mu 9. I'd like to get a hold of that guy and give him a wicked case of what. Oyo njagala nsooke mu ssekulu oyo awoza mbu simanyi omwana wange tuli babbi. Family yaffe yali ebyeko. Maama ali eri yekalakata olwekalakata. Lodi ssebo yajja naye nassayo akalulu ke. Laga nti olonze nti nonze. Aya. Family yasisaawe weeri. Well, Keith, for those of us on the ground here, the race is still too close to call. With Doolittle now moving ahead of Britain. Kale ate Lodi Elliot gets elected. yagatako obulaba butonotono. Oh my God, we're gonna Nze nkiwawa Maria bw'ati tulina okujaguza. have a bit. Tugenda kukola pate sinzigu, tugenda kunywa omwengo, manyi tumanyi okunywa ne tugwayo ne tutamiira. With nearly 75%. Ate tebamukulembera. Ngugabe bajjali babeereyo nga beeyogeza baagala bakuwanirize kumbe balukusuulamu. Oli aba agenda okukateekayo naga birimu n'okunywa omwengo oyo anaasoboka lekooti ng'akakyusa bukyusa. Kati akaseera nga kawedde twakwate kuba entudde erudda. Musaatu bambi. Ekisufu kiri nti akalulu ko baakamukuba. Yajja agezeeko okwogeramu eri abantu. Kalulu ko bakamukubye. Tell you how much I appreciate your support. Banaye ensiimye ku ngeri gye mutuwagidde. I'd like to thank Hannah Higgins and Nandiyagadde okwebaza Hannah Higgins ng'ogasseko n'ekyaliwe. task of Colin Pickling. through this entire process. Abatobye nga bwe basobola okumpisa mu process eno yonna gubadde mulimu gw'amaanyi gubadde gwa kutoba. It has been a thrilling journey Olugendo lwo lubadde luzibuzibu. to be standing before you this evening. Naye nga ndi musanyufu kubanga nnyimidde mu maaso gammwe kawungeezi k'olwaliro. Nearly all the precincts have been counted. The Precincts zonna ezisinga zibadde zimaze okubalibwa. Era nga kiraga mbu akasejja katukulembedde. congratulations, Naye opponent on a well-fought campaign. nandiyagadde okugezaako okukulisa gwe mbadde nvuganya naye okubanga tulwanye bulungi olutalo. United States Congressman. Ayitibwa Bridges.
no. Bridgeworth. Andrew Bridgeworth. It's okay. While we concede the election, I want all of you to know that in no way does this diminish the ideals that you've embraced. Amazima gali tugenda siga tubipushinga, tugenda siga tubigoberera. Tuyinogezako tukiriza byetweyamye tetugenda koma ku campaign. Abasajja bakuba campaign n'abagamba genda bakolera oluguudo lw'egundi n'aleeta ne tractor. Bwe bamukuba akalulu tractor ze n'azitumya. Mujjeyo tractor zange gasiya nze sina luguudo lw'engenda kukola. Naye so ne baba bakubya akalulu oluguudo lukole okiteeyi. Unabagambya idea tetugenda zita. Tugenda siga tuzitambuza. Thank you. Tugenda siga nga tukikomekereza. I don't know. I really liked Elliot Doolittle, so it was hard to decide. But bano bajja bageseko kwekanya bawulye kyaba tukibogera. To decide. When I think about all the struggles and the Ono byayogedde. Nze bwendowooza ku byempisemu n'abaana bange ngamba kuja. Embwa n'ebeeri ne gamba simanyi ndi mubbi bannange. Who can I talk to about that, huh? Yeah, If he wasn't blood, I'd still vote for him. Because you are just not going to find a more stand-up kind of guy than Elliot Doolittle. Kasisa bambi koka wa speech enungi ne kagamba ne wankubadde kali musayi gwange nene bwandibadde nga si musayi gwange nandi muloze kizibu okusika n'omuntu ayinza okuyimirirawo bwatyo nga bwabaddewo. Why, Miss Higgins, if I didn't know better, I would swear you have gone from being an idealist to a politician. Rodi. He did give a lovely concession speech. Awadeka concession speech kabadde kasufu kamala. A few months ago. Ni abadde ayinza okikiriza nti abadde avugana kuleetezaamu emyezi emitono egiyise emabega. Kuneera ddala mbutuufu kizibu kukkiriza. Office pretty soon. Kati ndowooza yafeesi yange ogenda gimpa. Fair is fair. I fully plan on... Kale amazima gayisha ekyobwenkanya kibeera kya bwenkanya twateesa. And Elliot? Ate eriyo okyogenda mukolera ki? Two of you. Mwe ababiri story ki? Don't be ridiculous. Kanaawe kutandika kwogereyo mu bufu ababiri story ki? Thinking about how it's time to release our charge back into the wild. Really, how do you... Ndowooza kati ke kasita musaatu addeyo gy'ateekeddwa okubeera. Suppose... Kati baali bamwogerako awo. Let him run free. You think... Ndowooza mmuta agende. We could drop him off at a hockey game with a six... Sobologezaako mu droppinga ku hockey game. Terrible stuff. Kati mukwogeraawo ate n'agenda ayogeramu ebyekisiru. Untold? Ngaliko agamba nti ono abadde talina makulu. Even in a basket upside. Ngeri gye babawangudde kati takyalina kyagenda muyamba. Byonna byamwogeddeko abiwulidde Rodi abaddewa. Abantu nga bazibu. Maze okukozesa kati akola. Bakwatikubo ne bajja kakendo nakyatakimanyi nti Rodi yamuwulidde. N'asooka asawukayo box. What are you doing? Okola kigwe. You want the clothes back too. Kiwana engoye zo zaagala munnaye tezikyalina masikyaziinako mugaso. So the next guy you experiment on. Ojja zikozesa ku gayi gwogenda okuddamu oku experimentingako. Experiment. Okay, this was a rough night on all of us. Tetuganyi ffenna twafunye ekiro ekizibu naye genda eka ndowooza omule weebake. In the morning. Ojja kukakkana. Tell you what. Nkubulire. Why don't you just drop me off at a hockey game? Lwaki tontwala butwazi n'ontwala ku muzannyo gwa hockey n'ondeka eyo? Could leave me in a basket. Oba si ki osobola okundeka mu kisero nga bw'obadde obyogera. If I had known that you were so thin-skinned, singa nategedde nti oli thin skin bw'otyo sandiyogedde ate kuwuliriza. You're intent on extracting an apology from me, so I... Osuubira nze kunzigyamu kwetonda tekirina buzibu. Deeply sorry. Kale ensonyiwa bwe mba nayogedde bubi. Don't patronize me after what I... Lekera ogenda maaso n'okunsindiikiriza ku kino oluvannyuma lw'ebyo bye mpulidde ng'onjogerako. You're more than qualified to go back to your beer and your Bruins. Kino kyekoze oli more than qualified okwate kuba okuddayo ku mirimu gy'obadde okola. Kino saakisaba. My own family, doing the occasional good deed downtown. Nali njagala ngezeeko tambulira mulamu bwange bwa bulijjo ngezeeko okuyamba be mbasobodde okuyamba ndabire ne famire yange. Gwe wansindiikiriza mu kino. Up with something together, right? And now we have one setback and you're ready to call it quits. I would call it a lot. Mukusooka wangamba nti tusobola okugezaako kwakupulishinga ekintu ekyamanyi wakati waffe ffe emiriri. Kati jasobola okuba nga tufunye mu ka setback oli mwetegefu okundampinga. Yes. Oyagala kunneegobako. With this world. You are a grown-up.
Go out there. Do something. Make a difference. Uli musaa mukulu. Bw'oba oyagala kubaako ky'okola genda okulewo enjawulo. Gala bugazi luggi lwa mmotoka. I help you? Wali waliwo abadde abikwata. Gwe ssebo. Munnaye nange mbadde ndeeyiya. Stalker with a camera. That's the perfect. Mutumbaafu omulala alina ka kamera. Bwe kati okasimbula eggaali keeyongereyo. Akagambye bino gwe wabinteekamu nze nali njagala funa kintu kyangu gye nsobola okukolera ebirungi ebitono mpozi mugasseko n'okulabira famire yange. Gwe wansindiikiriza mu kino. You don't gotta fix the buzzer. She comes to see you, I'm sure she can knock like a normal human being. I don't know what you... Nti wabe kaba kakutte kuba okujja okulaba kasobola okunkona ng'omuntu wa bulijjo. Mooning, I'm in mooning. Yeah. Kaseera kano konna obadde ogenda maaso n'okwekubagiza. Fight. What's that mean? It means it's done. It's over, Bob. Kyensobola okugamba nti kyawaddewo wakati wange ne Nakyala. She said it. Oh, all right. And of course, you've been in politics long enough to know that people never say... Ekirungi nti obadde mu byobufuzi okumala ebbanga eriweyakaddawo okimanyi nti abantu boogera bye batagenda tuukiriza. Oba osanga byonna bye yadayogera yabadde tabitegeeza. No, it ain't. You know, misinga fight zange ze nateranga okuyomba ne bba wange. Really? It's hard to... Mugamba kyabula kuno si kyabula lu. Or he'd do something so absolutely knuckleheaded. God, just bam. Gloves would come off, we'd be going around, you know. Kagezaako munyumiza ebiseera ebikadde nga we byali. Ko ne bawake yali ayitibwa Frank. It's okay. Baateranga okuyombagana. Shaking the dust off. Naye ebiseera ebisinga baakwatanga ekkubo ne bategeragana oluvannyuma lw'okuyombagana. Gaba kubanga kwejjako nfuufu n'omanya ki munno ekiba kimuluma. Lunaku lwe nasooka okuyomba naye ne mmanya nti nsobola omufumbirwa. Sikiwa Nakyala alina ensonga ey'okubeera naffe oba mu kifo kino oba naffe. Nze ngamba wandibadde olekerawo otambulira mu kifo kyeno n'otandika otambulira gy'ayinza okusiikana. Oba gye musobola osiikana. Kaliko kaakirabanga ddala mu butuufu. N'akalaavu newankubadde bombi beeyisaako naye n'akalaavu kalabika kaaliwo. Naye yanyiga lwa Nakyala muyisaamu maaso. Kikyokka ekyasinga omuggyako waya. Twadde eri Nakyala. Kwata ekkubo n'asooka afuna bokisi n'ajja ateekemu buli kimu kyonna ebisinga okuba ebibadde bya kampeyini. Bwe balinga gwe bakubye akalulu emirundi ebiri. Ne kanalisi bagezezzaako. Kifaananyi yakiyuza. Naye ng'amaliriza okiyuza mu bunnambiro. Yadde ebbali n'alowooza. Muli ne yeebuuza ate njuziza kyaki. Bw'atyo n'akisika agezeeko okuddamu kigatta yafuna soltepu. Najja akisibe nateera. Nsonga lwaki abadde akiyuza. Ono yajja Colin. I don't think he'd be hard to find. Sikiwa nti ayinza okubeera omuzibu okumanya wa gy'ali. The knocking had gone out of fashion. Nabadde simanyi nti okukonkona tekukyalina makulu. Anti kisinziira oluggi lubadde luggule. Sneaking up on me? Nisegezaamu nsoberera. Leaves room for debate. Am I leaving myself open for debate? Hannah. Hannah. Trying to start an argument. Nkimanyi akasi akayise mabega obadde onoonya woyinza tandikira kuyomba. Get all wicked smart with me. Naye tekikwetaagisa ate weefule mugezi genda. We're just trying to go. Lekeraawo okweyogeza mu lulimi olwo kimanyi kinyiiza. To defend the English language, but it is alive and well. Tukimanyi ogezezaako okwagala okudefendinga olulimi oluzungu luleme kwonooneka naye olulimi oluzungu we luli terulina gye lulaga. We have spoken the last of it. Luno olulimi tulwogedde naffe lwe twogera lwennyini. You and I both know. Abasooka si lwe boogera. Tujja lwogera lukyuke enfunda zonna paka gye lukoma. Tulina kyaddukolera. Yeah, actually. Lukyuka n'omulembe oba tugeze lutambula n'omugigi. Partners for 10 years. I've known you since you were a little girl. Nze mbadde nkumanyi tubali bapatana okumala emyaka 10. Nakumanya kuviira ddala ng'okyali mwana muto. Era nsobola otegeera ekikuluma n'ekikunyiga. Genda omusiikane. Kwata ebisumuluzo by'emmotoka. Genda. Ono akutuusiza kinene. Tokyali oli gwe nali manyi. Genda omusiikane biveemu bino ebyolwali.
mukazi watu nakwatirawo ku badduke asobola ogenda omusinkana yajja yasuka ebbali kyava asooka atunula bwatyo n'anyiga akade. Hey, stranger. Ogamba kigwa omugwira. Just put up a fresh pot of coffee. Jangu mbadde n'akafuka ka chai jantumyemu fembi. Baatula ebbali ne bakuba olwali ne banywa ne ka chai. So is Elliot? Kati Elliot. No, I had no idea where that brother might. Simanyi wa muganda wange gyali. You're saying he left? No. Kyogamba agenze bugenzi ko nedda teyagenze. I'm saying he took off this morning. Kyegamba nti yakedde ku makya n'atambula n'agenda simanyi wa gyalaze. I seen you a little dust up outside the hotel. It was on the internet. Yes. Nabirabye mwayomba ebweru wa hotel byabadde ku internet. Everyone has cameras on it. Manye ennaku zino buli omu yenna alina kamera oba si kyalina essimu okuli kamera. Well, you're probably really busy, so busy. We won't take up more of your time. The coffee. You want I should tell Elliot you stuff? Yes. Hey, I'm not really sure why I came. If you must say anything, tell him. Most noticeable difference is how much more room there is. He really... Face. Yeah. And loud, too. Amazing how much quieter things are. Because been neglected, dude. Which is good, because it's amazing how much now that he's not around. Perhaps it's better if you say nothing at all. Yeah. Hey, gwe. Professor Higgins? Professor Higgins. Gamba chi. Sebo yamwita na Professor Higgins. How are you? Oriotya. Quite well. Nze sina tabu ndi bulungi mbadde nveyo manga kunonya ku bulimu. Nabuze sebo naye yesa amasuuti. I guess I should be getting back to the office. Say hi to Colleen. Just her? Well, I think the biggest difference to me now isn't how I speak. Treated. But oh, for crying out loud! That way. I really should go. Geno mufune gashia tini kamanyi genda go hanzije no nagamore Julia South agobuzali why I have a proposition. Nyine ekiteso I'm listening. Puliriza. You were right. Wabade mutufu. And I decided I should do something. Era nange nasizewo ne ngamba kambeko kyenkola. The political consultant. Kati mbadde kwati kubogenda maaso nga nebuza ku basajja abakulu abadde ebyobufuzi. Nibagamba. Agree that he's vulnerable to the right candidate. Nti waliwo ekifo ky'obwa meya. Candidate. I'm not. Ze sobola kubeera candidate wa kwega ku kife. The idea is it's just Niate gwe ebirowoozo by'osobola okugezaako bitwala. Well, it's just a fact, but it's a fact I can help you with. Nsobola okuyamba bw'oba oyagala kukyusa mbeera nsobola okuyamba n'okyusa embeera. For Congress and those embarrassing internet videos. No, well, that's a funny. Already nabadde ku bwa Congress nswadde nebyo si bikulu ebintu ebyo bikutambujja nnyo abantu bakutegedde. The words and phrases. Ntuuse emmanga eri mu basajja ng'ebigambo bye wali oyagala okutereeza mu bantu sebo bye bakozesa kati. Bakyusizza olulimi. Someone I'd like to have a beer with. Osegera
kati boogera nga bwe bandibadde boogerera ddala oluzungu olutegerekeka. Really? Okakasa by'oyogerako bitegeeza. Now, kati you just gotta find someone who can teach you about beer. Tugenda kufuna omuntu alina okuyigiriza ku kya bbiya. Bowling. I'd really like to get better. Ate bowling nandyagadde njike bowling. Akagambye ekikulu kya byonna gwe kuyigiriza kalakita z'abantu aba bulijjo kyo kyangu naye gwe ekyokubeera candidate mu byobufuzi ate gwe oli perfect okusinga nze. Era kino ekibadde kikweraliikiriza mbu simanyi njogerayo abantu nzibu tebakutegeera. Abantu bakutegeera. Nsikanya abasajja abamanyi ebyobufuzi eri emmanga baŋŋambye enjogera gye boogera yennyini ogiwulira nti kati bagenda bejjamu ebigambo ebiriwo ennaku zino. Bakozesa ebigambo ebiteekeddwa okukozesebwa mu luzungu. Bwe batyo ne bayitawo. Gambye tubadde kayitibwa makeover Vijay Junior nga bulijjo nalaba kaddamu sigala ng'otudde. Ku lwa King Sports Bet Limited, Keren Property Consultancy, Man Technology, Basalima Research Center, mpozi ng'ogasseko n'abalala. Mweraba.